إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. اعلموا أن هذه الدنيا فانية وطالبها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ntendereza Allah jalla jalaluhu nanyini matendo amajjuvu, nanyini byengera, nanyini maanyi, atubeesezaawo ku duniya akaseera kano konna. Allah jalla jalaluhu bangi mu duniya eno bajjeemu, naye ffe akyatwagala. Oba oliawo atulese tusobole okubeera nga tukola tawuba, twenenye tudde ewa Allah jalla jalaluhu. Nguutira omwoyo gwange n'ejjammwe basseruganda okubeera nga tutya Allah tabaraka wa taala, n'okubeera nga neeyongera okubakuutira twagale nnyo Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabi sallallahu alayhi wasallam tewali kalungi konna ke yalaba nga kasobola okugasa ekibiina kino illa dallana iyah, wabula nga kalungi ako yakatulagirira. Wama min sharrin yadurru ummatahu illa hadharana minha au hadharana minhu. Talina kabi konna ke yalaba nga kasobola otukosa okujjako nga yatwewaza akabi ako tubeere nga tukaleka. Nabi sallallahu alayhi wasallam yasobola okubeera nga atunnyonnyolera amateeka Allah jalla jalaluhu ge yaleeta nga gali wamu, nabbi n'agannyonnyola. Allah n'agamba nti wa aqimu salata wa atu zaka, musaale era mutoolere zaka. Allah nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atunnyonnyola engeri gye tusaana okusaalamu, engeri gye tusaana okutoolamu zaka. Allah jalla jalaluhu n'atugamba nti kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, mulalikiddwako okusiiba nga bwe kyali ku bali abaasookawo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam najja n'atunnyonnyola engeri gye tusaana okubeera nga tusiibamu. Kyeva olabanga amateeka g'obusiraamu gagamba ibaada yonna okubeera entuufu erina okuba nga erina empagi bbiri enzijufu. Empagi esooka ikhlaasun lillah, okola ibaada ng'ogikola ku lwa Allah. Empagi ey'okubiri mutabaatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, okubeera nga ogoberera omubaka bw'oba olina ibaada gy'okola. Era n'atugamba nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Omuntu yenna bw'akola ibaada yonna nga teriiko ndagiriro yaffe emuddizibwa. Niwankubadde nga ibaada bagireeta ne bagisiiga kalifuwa,
ne bagisaamu ebirungo, naye singa ebeera nga ibaada eyo teriiko dalilun min Allahi azza wa jal wala min rasulihi fahuwa mardudun. Bwe tabaako daliiru okuva ewa Allah oba okuva eri omubaka, ibaada ebeera nfu. Basseruganda ab'ekitiibwa, abantu bangi eduniya eno abagivuddemu, era ennaku zino abantu babuze. Naye oli bw'ogenda okumubuuza gamba mbadde mu kuziika ennaku zino zonna, naye gwe akyali omulamu. Allah beera nga omufiisizaawo akadde, otuule mu maaso ge owanike emikono omugambe nti rabbi inni zalamtu nafsi dhuluman kathiira. Ayi Allah, neeryazaamaanyiza omwoyo gwange olw'eryazaamaanyi olunene. Wa in lam taghfir li wa tarhamni, bw'onoobanga tonsonyiye era n'onsaasira, akum min alkhasiriin, ngenda kubeera mu bantu abanaakola losi. Ate yawma alqiyama teriyo omuntu agenda kusinga bubi ng'omuntu agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero ng'asuubira nti emirimu gye yakola, naye nga byonna bye yakola bifuuse habaan manthuura, ng'efuuse enfuufu njereere, nga gyonna emirimu Allah agisse. Kigenda kubeera kibi nnyo. N'olwekyo buli lw'okola omulimu, fuba nnyo okubeera ng'okuuma omulimu gwo tegwonooneka. Yawma alqiyama ogusange Allah jalla jalaaluhu asobole okubeera ng'akusasula. Ma'ashara al-ikhwa, basseruganda ab'ekitiibwa abaanukudde omulanga gwa Allah, ta'alaw ma'i fi hadhihi al-khutba linudhakkira anfusana an amri as-sadaqa. Basseruganda njagala mujje tubeere wamu mu bagezi, tusobole okubeera nga buli omu ajjukiza munne amra as-sadaqa, ensonga ekwatagana n'omukwano. Inna sadiqa ma'ashara al-ikhwa, basseruganda ab'ekitiibwa, kye bayita omukwano ow'omukwano, huwa ash-shakhsu alladhi takhtaaruhu min dhimni al-kathirin, ye muntu gw'osobola okubeera nga wamulonda mu bantu abangi, waj'alta fihi thiqa, n'omussaamu trust, n'omussaamu obwesige. Dhalika ar-rajul, omuntu oyo gw'obeera olonze n'omwesiga, tuhibbuhu hubban kathiira, n'obeera nga omwagala nnyo, wata'taminhu kathiira, n'obeera nga omuntu oyo omwesiga nnyo, n'oba nga ja'altahu qariban minka, n'oba nga omuntu oyo omusembezza, akuli kumpi nnyo. Dhaaka huwa as-sadiq. Basseruganda, oyo ew'omukwano gwe twagala okubeera nga twetegereza olwaleero. Allah jalla jalaaluhu abeera ku arshi ye, wayatakhidhu khalila, abeera ku arshi n'aba n'abantu baalonda, nga Allah bw'atugamba nti wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah mu bantu b'emikwano be yalonda Ibrahimu alayhi salaamu n'abeera mukwano gwe. Walaysa Ibrahimu fahasib bal hatta Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, kabeere nabi Muhammadi naye yamulonda liyakuna khalilan lahu, istafaahu min annas waj'alahu khalilan lahu, yamulonda mu bantu n'amufuula okubeera mukwano gwe. Unzur ila rasulillah, mwetegereza omubaka, yakhtaaru asdiqa, alonda ab'emikwano mu bantu bonna. Unzur, yakhtaaru Aba Bakarin Siddiq radiyallahu anhu liyakuna awwala sadiqin lahu, alonda Abubakari n'abeera mukwano gwasooka. Unzur, yakhtaaru Umar ibn al-Khattab wa yakhtaaru Uthman ibn Affan wa yakhtaaru Ali ibn Abi Talib. Nabi sallallahu alayhi wa sallam alonda abantu abo abafuula emikwano. Naraahu fi sira nabawiya, Nabi Muhammad tumulaba mu byafaayo. Abantu abo be yalonda yamala n'anyweza omukwano. Ikhtara Abubakar an yakuna sadiqan lahu, yalonda Abubakari abeere mukwano gwe. Fatazawwaja ibnata Abubakari Siddiq, n'awasa muwala wa Abubakari Aisha radiyallahu anha.
nabbi sallallahu alayhi wasallam alonda Umar okubeera mukwano gwe. Tazawaja ibnata Hafsa, nawasa muwala wa Umar Hafsa asobole okunyweza omukwano. Fatarahu yuzawwiju ibnatayhi li Uthman ibn Affan, nabbi mumwetegereza addira bawala ba babiri abafumbiza omusajja gwe bayita Uthman ibn Affan. Yasooka namuwa Zainab, bwamala okumuwa Zainab naafa, namwongera Ummu Kulthum. Era nabbi sallallahu alayhi wasallam Ummu Kulthum bwamala okufa ye kennyini akyogera n'agamba, law kana ma'i ukhra, singa mbadde n'omuwala omulala nandibadde mwongera Uthman. Era Uthman ne bamutuuma Dha Nurayn, nanyini bitangaala ebibiri, kubanga yawasa bawala bannabbi babiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayagala mukwano gwe Ali ibn Abi Talib, namuwa muwala we Fatima radiyallahu anha asobole okubeera nga anyweza omukwano. N'olwekyo omuntu gwe bayita ow'omukwano, shakhsun takhtaruhu anta, omuntu oyo gwe kennyini gwamulonda. Omuntu oyo omulonda asobole okubeera nga akubeererawo, osobole okubeera nga omusaamu thika. Ekigambo thika kitegeeza trust, n'omusaamu trust n'omwesiga fi maalika, mu maali yo nga asobola okugimanya, wa asrarika, n'ebyama byo ng'asobola okubitegeera, bal wa usratika, n'otuuka n'okubeera nga n'abakuuma. Si ekyo kyokka, ng'osobola okumwesiga n'ekubulamu bwo, n'oba n'emukwano gwo naye nga n'obulamu bwennyini ng'omwesiga. As-sadiq, inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qad arshadana ila amurin muhimmin yajibu alayna ma'ashara al-ikhwa an naltafita ilayha rubama nakhudhu minha ibra. Nabbi alina ekigambo kyatugamba ku nsonga ya friendship, ku nsonga ya mukwano gwo gy'olina okubeera nga weetegereza. Nze nga bwe nagyetegereza, naawe nkusaba ogyetegereze. Atugamba nti almar'u ala diini khalili, omuntu abeera ku ddiini ya mukwano gwe. Falyanzur ahadukum man yukhalil, n'olwekyo buli omu yeetegerezenga ani gwafuula mukwano gwe. Laba ekigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Singa obeera nga ofudde mushrik n'omufuula mukwano gwo, naawe ogenda kukola shiriki. Bw'onoddira omuntu omuyaaye n'omufuula mukwano gwo, naawe ogenda kuyaayuka. Bw'onoddira omuntu omufere n'omufuula mukwano gwo, naawe ogenda kubeera mufere. Bw'onoddira omuntu omwenzi n'omufuula mukwano gwo, naawe ogenda kubeera mwenzi. N'olwekyo ekigambo nabbi kyetugamba nti falyanzuru ahadukum man yukhalil, n'olwekyo omuntu yeetegereze ani gwafuula mukwano gwo. Sseruganda si buli agamba nti ndi mukwano gwo abeera mukwano gwo. Waliwo okubeera nga omulala munne wange, niwebeerawo omuntu okubeera mukwano gwo. Munno ne mukwano gwo balina enjawulo. Oli bw'abeera munno, abeera alina kyakunoonyaako. Bwe kibanga kikuweddeko, akuta n'anoonya omulala akirina, gwe n'obeera nga missed call. Naye mukwano gwo niwankubadde nga alina kyabadde akwagalako, oba okimuwadde oba tokimuwadde, asigalawo nga oli wuwe. Atuuka n'okwogera ekigambo n'agamba nti waaligwa wendigwa. Amakulu bw'aliba nga afunye obuzibu bwonna, ngenda kuyimirira naye, kakibeere nga kyetaagisa kukomera, tugenda kubeera naye. Kakibeere nga kyetaagisa kufa, tugenda kubeera naye. Oba mu bugagga, tugenda kubeera naye. Oba mu bwavu, tugenda kubeera naye. Oba mu bulamu, tubeere naye. Mu mbeera zonna tubeere naye. Dhaaka huwa sadiq, oyo ayitibwa omukwano. Era singa obeera nga weetegereza engeri abantu gye bawangaalamu, oyinza okwesanga nga laisa maaka sadiqun, nga tolina mukwano gwo naye ng'olina banno. Bw'onooba olina ssente,
bagenda kujja nga baagala ssente. Bw'ona omala okubawa ssente nga bagenda, era bw'ona abamma nga bakukyawa. Banno abo banno Allah ayinza okuyisa ku ggwe, ayinza okuyisa ku bo ajaliyo, nga banno bennyini abakumanyi in and out, naye nga si mikwano gyo, nga be bakumazeewo obulamu. N'olwekyo labe kye batugamba nti falyanzur ahadukum man yukhalil, omuntu yeetegerezenga ani gwafuula mukwano gwe. Teweesiba ku muntu. Omuntu okubeera mukwano gwo tomwesibaako bwesibi nti nze ndeese omuguwa nkwesibeko obeere mukwano gwange. La, omala kulaba ebitendo ebiri mu muntu oyo. Ebitendo shariya etunuulira ebintu biringa 5. Shariya etunuulira ekisooka, omuntu gwogenda okufuula mukwano gwo an yakuna swadiqa, alina okubeera nga mwogezi w'amazima. Ekyo kimu. Ekyokubiri an yakuna aminan, alina kubeera nga mwesigwa, alina kubeera nga mwogezi w'amazima, alina kubeera nga mwesigwa, alina okubeera nga afaayo. Omuntu singa aba n'ekitendo ekyokuba ow'amazima, n'aba n'ekitendo eky'obwesigwa, n'aba n'ekitendo eky'okufaayo, kitegeeza nti idha haddathaka lam yakdhibuka, bw'aba alina kyakunyumiriza takulimbe. Wa idha wa'adaka lam yukhlifuka, singa abeera nga akulaganyisizza tagenda kwawukana ku ndagaano. Wa idha itamantahu, singa obeera nga obadde omwesize lam yakhunuka, tayinza kulyazaamaanya. Naye basseruganda, emikwano mitono. Abasajja dda abaawandiikanga kye baayitanga mu moto, baawandiikanga mu moto ng'egamba nti kwana bangi naye weesige batono. Wallahi ma kadhabu, abantu abo tebaalimba. Tandika olwaleero okubeera nga weetegereza man tukhalil, ani mukwano gwo. Bwebanga mukwano gwo mulimba, olina omukwano mubi agenda kusuula mu buzibu. Bw'abanga mukwano gwo si mwesigwa agenda kukumpanya. Bw'abanga mukwano gwo si mwesimbu agenda kusuula mu buzibu. N'olwekyo nabbi atugamba falyanzur ahadukum man yukhalil, omuntu yeetegereze ani gw'alina okufuula mukwano gwe, si buli akusekera nti abeera mukwano gwe. Inna kathiran min annas qad waqa'u fi mashakil liajli al-asdiqa'i al-maz'umin. Abantu bangi bafunye ebizibu naye nga abateeka abantu mu bizibu mikwano gyabwe. Omusajja omwesiga enkya omukyala n'azaala omwana ng'afaanana ye, n'otandika okutewaana, ono omwana ng'afaanana gundi ennyindo, n'omukyala ng'otya okumubuuza, onaaba omutemeredde, n'osigala ng'ekintu kikuluma. Omukyala azadde omwana afaana mukwano gwo, ne bakugamba nti ndowooza mukyala wo yali atudde, mukwano gwo n'amuyita emabega, kubanga mu byekinnansi mukwano omuntu bw'ayita omuntu emabega azaala omwana ng'amufaanana, naye nga tewaaliwo kyonna. Naye nga mukwano gwakwanye mukyalawo. Waliwo omusajja omu gwe sijja kwogera kyalo kwali, yakazaala abaana 3 ewa mukwano gwe, ate mukwano gwe tafaayo, as if nothing wrong has happened. Allah yagera ku baana 3 kuliko omwana amufaananira ddala n'entambula. Oyo omusajja alina munengeri y'embaliga, n'omwana bw'aba atambula alina embaliga bw'ati nga mukwano gwa taata we. Wallahi abaana kati 3. Era lumu nali nnyumya n'omuntu omu emboozi, omwana n'ayitawo, ninga nti mwana ono ng'afaanana gundi, nanga ati seeka naawe okyogedde, konza nze siina kye mmanyi, naye tati wa gundi. Ekyalo kyonna abantu bakimanyi. Omusiraamu bw'atambula mukwano gwadda mu bulangiti ye ne yeebikka, wa mukwano kyoyo. Falyanzur ahadukum man yukhalil, omuntu yeetegereze ani gw'anaafuula mukwano gwe.
gundi n'abantu Allah jalla jalaaluhu bajjuludde mu nsi eno ne bavaamu naye bagenda okwetegereza ekibasse enkwe nga zivudde ku mikwano gyabwe munno omuyita wa munda nnyo naye ogenda okugira bwoti nga kkubye etteke yapangira ow'emmundu n'amutegeeza nti seeka ennaku bbiri azisula namabasa ennaku bbiri azisula nakaloke lwanaasula enakaloke olaba emmoloka egenda muno lwanaasula enamabasa emmoloka egenda muno mukwano gwo yakumanyi yakupangira ababbi abantu abatta Umaru omusuubuzi w'ennyama ennamunsi babe idhan falyanzur ahadukum man yukhalil omuntu yetegereze ani gwafuula mukwano gwo tufunye ebizibu bingi mu mikwano nze mukwano gwange yansindikira eddogo nanzijako n'emikono n'okubika n'abika naye nga omuntu ambika nga si wawala mukwano gwange amanyi in and out naye bwe yakola eddogo n'amanya nti kati sekalutwa awedde ni bwembika n'abika sekalutwa afudde naye nga ajali teri mu mikono gy'abantu ajali biyadillahi azza wajal ajali eri mu mikono gya Allah naye mukwano gwange oyo saba Allah amuluŋŋamye n'okundabako obulabi ajugumira bukyangandwala mukwano gwange oyo n'okukwata akasimu ankubire amanye bwempangadde takisobola naye nga ate luli nga sinnalwala nga ne bwaba yeetaagayo omutwalo ankubira seeko inakaawo omutwalo ompeeko falyanzur ahadukum man yukhalil omuntu yeetegereze ani gwafuula mukwano gwe Allah ayinza okubeera nga ajaliyo egenda kuyitira kwoyo era mukwano gwange lumu namukubira akasimu nimugamba brother ndugu menge tabayero batuleetera engombo ya ndugu nga ngombuzeeko naga akyalo ntewaananye ennaku zino nimugamba agukubiddeko nkutegeeze nti mbadde nalwala naga ti mbadde mmanyi naye nali ntambuddemu kukoze wali ogenze mu Amerika nali ntambuddemu naye kukyalo kwali naye yakola pulaani neziggwa ng'ekisigadde ze kunsa munyereza bansaalire osanga oluusi baalirabye omuntu ng'atewaana nyaawo okusoloza amabugo ne balaba nti anumiddwa nnyo naye nga Allah kwayisiriza nze okufa falyanzur ahadukum man yukhalil omuntu yeetegereze ani gwanaafuula mukwano gwe inna sadiika ma'ashara al-ikhwa basseruganda ab'ekitiibwa njagala okubeera nga mbategeeza nti mukwano gw'omuntu bw'ati bw'alina okuba idha stanswarahu naswarahu singa abanga asabye amutaase mukwano gw'omuntu ayina kusitukirawo kumutaasa ekyo kimu ekyokubiri idha daahu ajabahu bw'aba amuyise essaawa yonna wamuyitira ayina okubeera nga amwanukula idha sa'alahu ataahu era bw'aba ayina kyamusabye amuwa wa idha marida singa obeera olwadde nga mukwano gwalwadde aadahu amulambula wakana maahu era n'abeera naye Allah asaasira nyina mukwano gwange omu okuva liyamanya nga ndwadde teyavaako wendi bwe bali bantwala e Kampala n'agamba abakyala nti mwe musigale mukuuma abaana nze wendi bwe bateeka mu ddwaliro abajjanjaba balina ebitanda bye bali balina okusula naga ati nedda seeka asuze wano nze nnyina kusula wano kubanga ndwazaye saba Allah abawe emikwano emyesigwa naye ng'emikwano si mirungi mikwano mibi bw'oba n'omukwano ng'omutima mwangu ajaliyo egenda kuyitira ku mukwano omukwano singa obeera ng'olwadde
akulambula si ekyo kyokka wa kunta maahu era olina okubeera naye mu kizibu eky'obulwadde. Ekirala wa idha mitta singa obeera ng'ofudde jahazaka wa shayyaaka wa waqafa maa al usra. Actually yakukolako, yakusaalira, yakunaaza, janaza yagisitula, n'emuntana oluusi yakussaayo, era mwamala ayimirira n'abantu bo. Oyo abeera mukwano gwo wa ddala, wallahi alazim. Naye mukwano gwo singa ofa n'abula, omanya nti oyo abadde munno naye tabadde mukwano gwo. Ennaku zino bakozesa ekigambo bade, abadde badeewo, abadde alina kyakufunako. Kati woofudde khalas, wallahi alazim. Njagala okubategeeza ekigambo ekitajja kunyuma. Dokita Galiwamwe yalina mikwano gye bangi, era yakolanga n'edduwa ekiro ne basoma Kurani paka obudde okukya. Ayi challenge yo, abantu bagalwa bateeketeeke edduwa nga abantu banaasulayo. Mulabe ennamba eneebeerayo, mukikole mulabe. Asani wali wano baasa n'abalala, mukikole mulabe. Mulabe abantu abanajja mu mpewo basule mu mpewo mu dduwa, ojja kulaba. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Omuntu yeetegereze ani gwanaafuula mukwano gwe. Mukwano gwe idha ghaaba, bw'abanga abuze, faqadtahu wa bahathtahu, omunoonya. Gudi nga simulaba ennaku zino, amunoonya. Naye bw'obanga bweweekwekamu n'obula, ng'akasimu ofuna kamu, senga nga tolabika, oyo ye mukwano gwakubidde. Alabye akumiisinga. Ennaku zino kati okumiisinga ate kati kwayanguwa, kuba kati buli omu alina essimu ye akagambo keewandiika dda nti I miss you, era akakondako bukonyi bwati ne kajja ku ssimu yo nti I miss you. Naye nga mu butuufu ayinza okubeera nga takumiisinga yadde akatono, era nga okubulawo kwe it doesn't mean much, tewali kyo kitegeeza. Omuntu mukwano gwo in asabahu khairun, bw'oba olina ekirungi ky'ofunye, hannaaka, akuyozaayoza, mashallah mashallah mashallah. Naye mu badeewo bw'ofuna ekirungi, Mungu amazala akuwa, Mungu mugagga, ng'omanya nti oyo badeewo oguze mmoloka nga takusuubira kugula mmoloka. Twagende Maka ne yagisegujja, Allah amusaasire mu ntaana gyali. Naye omusiraamu yamubuuzaawo nti segujja watuzaani gwe okugenda Makka. Gamba yali tasuubira nti segujja anaagenda Makka, yamubuuza watuzaani. Emikwano tugyetegereze. Basseruganda ab'ekitiibwa bampuliriza, bw'obanga mukwano gwo tolonze mukwano gwo, tewali anaamulonda. N'olwekyo weetegereze ani gw'ofuula mukwano gwo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba la tusahibu illa mu'mina, togezaako okufuula omuntu okubeera mukwano gwo okujjako nga mukkiriza. Wala yakulu ta'amaka illa taqiyu, tokkiriza muntu okulya ku mmereyo okujjako ng'omuntu oyo alidde ku mmereyo ng'atya Allah. Tubeere n'ab'emikwano beetajja kwenenya. Yawma alqiyama tugambe ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, Allah nga zinsanze, gundi saani mufudde kubeera mukwano gwange. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, yambuza amazima nagalaba nambuza. Oyo mukwano gwakujja ku swala, oyagala otoole zaka n'akugaana, oyagala owase empasa ensiraamu n'agigaana, oyagala ogenda okole ku itikaafu n'akugaana, oyagala ogenda okole hijja n'akugaana. Yawma alqiyama ogenda gati ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, zinsanze, gundi saali mufudde kubeera mukwano gwange. Si ekyo kyokka, yawma tubula sarair, olunaku ebyamala bigenda okulabika. Yawma alqiyama olyoka olabenga mukwano gwo sente zazibba, olabenga mukwano gwo
atwala mukazi wo nga naawe okyali mulamu, siga nti ofudde, okyali mulamu, omusiibudde, ogenda Nairobi kusuubula, oluusi gwamuwadde n'esente z'okutwala ewaka, twagenda okutandikira atokose mukyalawo, tojja biraba. Yawma alqiyama bigenda kuvaayo, yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Mukwano gwagenda kuggwamu amaanyi ng'alaba TV ereese, TV ng'ereese mukwano gwo akusindikira amajjenni, TV n'emulaga. Allah, mukwano gwagenda kuswala agwemu amaanyi. Gano amaanyi gaggwamu ku dunia matono. Naye yawma ate sebo omuntu bw'aba alina ensobi gy'akoze, kugamba omutunuulira bw'otoga ati omuntu ono ng'ataatise okubeera girite, n'omuwa omukono n'aleeta ogugwe n'ogukwatamu, naye ng'omulaba akukuttemu nga yenna akankana, agati waayi omwami ono, agati waayi gwenkwatamu yafa oba akyali mulamu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولجميع المسلمين. توبوا إلى الله تائبين من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, njagala mmalize hutuba yaffe n'ensonga bbiri. Ensonga esooka, bw'oba omanyi mukwano gwo ng'omutunuddemu nti ono mukwano gwange, mwesige. Singa babeera nga bakwesize, naawe beera wa buvunaanyizibwa, naawe beera mwesigwa eri mukwano gwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam teyeesiga bantu babbali okusinga mikwano gye. Nabbi yeesiga nnyo mikwano gye. Actually be baasooka n'okusiramuka, abasigadde nga tebannaba. Osabanga n'emuswala Allah akuwe ow'omukwano omulungi, kubanga ow'omukwano omulungi bw'oba ogenda okubula akutereeza. Bw'oba olina ensobi gy'ogenda okukola akutereeza. Bw'oba olina woowaba n'akuwabula. Bw'oba nga ensonga nga bwe tuzoogeddeko, abeera naawe mu mbeera zonna. Omuntu oyo omwagalanga, era bw'oba omwagadde, hadisi nga bwegamba, omubuuliranga nti omwagala. Mugende nti onni uhibbuka fillah, musiraamu gwe nkwagala, naye nga nkwagala lillah. Singa obeera nga okimugambe n'akitegeera, nabbi nga bwe yayigiriza, naye akusabira, ahabbaka Allahu alladhi ahabbani iyyah, nsaba Allah naawe akwagale nga naye bw'onjagadde. Era munno bw'aba akwagadde, manya nti kati ofuuse mawdi'a sirrihi, bw'agenda okwetika ebyama byo. Ekyokubiri, njagala okubeera nga musiraamu nkujjukiza nti ky'obeera olina nga kikyo kibeera kikyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukuutira okumala ebizibu byaffe bilkitman. Istainu ala qadai hawaijikum bilkitman. Mweyambisa okumala ebizibu byammwe nakukweka. Buli lwoba nga kyolina ogenda okifulumya, ogenda kukifulumiza gw'onoosuubira nti mukwano gwo, naye nga mubi. Ojja kulooza nti mukwano gwo naye nga mubi. N'olwekyo kakibeere nga kikyo. Allah jalla jalaaluhu bw'aba alina omuntu gw'akulaze n'akulaga nga yeewuwo nga mukwano gwo, then osobola okubuulirako oyo gw'oba okakasizza nti ono mukwano gwange, ni bwe mba siriiwo ambeererawo, ni bwe mba muwadde omutwalo gwange taagulye, ni bwe naaba ndwadde yagenda okubeerawo, ni bwe naaba nfudde yagenda okunnaaza, kubanga mmanyi bw'anaakulembera janaaza ajja kusaala nga muli omutima mugonvu. Temulaba nti abantu bakulembera janaaza, wallahi esajja lisobola okujja nga livuddeeyo nga ne lijja ne likulembera janaaza,
nga bali wadde okukulembera kubanga wakitiibwa mu ggwanga, wakitiibwa mu disitulikiti, wakitiibwa ku kyalo, naye nga talina kyalubirwamu mayiti yadde omulundi yadde n'omu. Omusajja yatusaaza salaatul janaaza, Allahu akbar walillahi alhamdu, takbiira esooka alifatiha nga tennaggwaayo, yeera agenda ku takbiira ey'okubiri. Tuba tukyasaalira ku nabbi, yeera agenda ku takbiira ey'okusatu. Ngamba waayo omusiraamu ono abadde yamwagalira omukazi ng'ayagala okumwanguya mangu. Noolwekyo gwatuula ng'okola eddaame, noonya mukwano gwe ow'amaanyi. Eddaame lyange, mikwano gyange bwe nali mpadde n'okunsaalira, mikwano gyange ng'ajja kuyimirira bw'ati asabe edduwe, naye anaabeera obubeezi awo bw'alagenda Allahu akbar, Allahu akbar, bwe bakuziika biwedde. mukwano gwo mubi. Ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, لأن الله أمرنا بذلك حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام يا الله يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Njagala Rolex mpaye nawe mpaye. Tuli Energy tukuletedde gaasi omulungi, osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel. Tusange Ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331354. Save Tuli Energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.